there are people, ministers who are just timid. Omukulembeze w'eggwanga era nga ssentebe w'ekibiina ekifuzi ekya NRM bwe yabadde agula olukiiko lwa NRM olugenda okulungola ennaku 10 nga lukwajja ekyankwanzi yakomezaawo ensonga y'okuwa kampuni ya Mehta ekola ssukaali, amawulire, alimireko ebikajjo. Pulezidenti Ababaka yabawadde ennaku 9 okusalawo awatali ekyo agenda kusalawo ye ng'omuntu. What do we do with the Lugazi industrial city? Because that's a little city which grew up of sugar. Now what do we do now? Do we close it or what? We should take a resolution here and say that we should close it and forget about it. That NRM has decided to close this factory. Yes, I need guidance. I can't go on begging you as if you are digging my farm or something like that. We also call upon Ugandans to shun consuming sugar from the intended degraders of Mabira. Kino kyekireetedde abantu n'ababaka abazze balwanira okulaba nga amabira gasigalawo okuvaayo okulaba nga balwana amabira gasigalewo ne ku mulundi guno. Bagamba nti kampuni ya Mehta ekola ssukaali eya ssukaali yeefunyiridde ku ky'okutwala amabira agamanyiddwa obulungi mu kukuuma obutonde bw'ensi kati nabo bagiguddeko olutalo. Pulezidenti Museveni nze nga ku lwange kansooka okusaba ababaka aba NRM abali mu lukuŋŋaana lwabwe ekyankwanze nti tebagezaako bamala dde okutuvuma nti tuli bigwagagwaga tuli idiots. Tebagezaako okukkiriza Pulezidenti Museveni okubayibaaza ne bakkiriza nti mabira ayagende. Era n'ekyokubiri kirijja kubanga kya buswavu bannayuganda mwena abatuwuliriza nti ebintu ebyetaaga okukolera mu Uganda bisaliwa mu kokasi ya NRM nga etuulizwa ebweru wa parliament gye mwatwalayo ababaka abammwe. Ekyo tejja kukikkiriza era tubasaba bannayuganda oba n'atwala omukisa guno okutuyibaliza okutuuza mabira tuleme kwogera ku kufa kwa Nabanda. Tukyamubanja nti nga gavumenti eveeyo etunnyonnyole Nabanda honorable yafa atya Serena. Bitwesanywa amanyidde nnyo nga maama Mabira era nga zaalemesa enteekateeka z'okuwaayo amabira gano yagatiddwako ababaka abalala wamu n'abalwanizi b'obutonde bw'ensi okulaba nga obutonde bw'ensi tebusanyizibwawo. We are going to organize a big rally in around that forest. That is right. We have already started. But also, we are going to organize and planning, and the plans are already out in many places in this country, many districts, many villages, and he will not handle it. So we actually warned the NRM cadres who are in Chankwazi, I think they are still there. If they do indeed come with a resolution that gives away Mabira, that is going to be, it is going to work against them. We are going to make sure that we call upon our citizens not to return them to government. Twagala okulabula ne sekulabula yenna bammemba ba NRM abali ekyankwanzi omusajja mugambe ave ku kibira Mabira forest. N'ekintu ekirala twagala omuyindi Mehta n'abayindi bonna mu Uganda nga mwe muli ne Indian Association of Uganda bagambe Pulezidenti Museveni ne Mehta bave ku kibira ky'amabira. Bagamba nti ekya Mehta okugamba nti ayagala ettaka eririraanye ekkolo lye erya ssukaali alimireko ebikajjo kya bulimba kubanga bali bakirabyeko mu mawanga amalala. Singa ababaka ba NRM batendewalirwa ne basalawo okuwaayo amabira bano basazeewo okuteekateeka okwekalakaasa mu bitundu bya Lugazi wamu ne Amuru okulaba butali bumativu n'enteekateeka y'okusaanyaawo obutonde bw'ensi balimeko ebikajjo. Tugenda kusiriikirirawo empapula twakoze dda komiti yaffe gyo twabadde ne meeting era leero tumaze okwadressinga press olwokusatu tugenda kutuulawo okola assignment task assignments baana abagenda okwogera n'abantu mu Uganda bali wa Uganda si Kampala yokka baana abagenda okugenda mu embassies baluwa kye tuwandiika tutya ne tugenda kuwandiikira ne President Museveni open letter. Ekibiina kino kisazeewo okusisinkana ekibiina ekigatta abayindi mu Uganda okulaba engeri gye basobola okuwabulamu Mehta ku nsonga z'amabira. Moses, WSTV.